tulabe munnaffe ono ye agamba atya. Jebaleko. Nze bampita mukunja wa Beat FM program sisimuka wano mu Ndobeso wangambye nkukubireko. Aha. Kati madinya galo mulobese mutulabe. Anti nyinyonyola okuva gye byatandikira byatandika bitya? Yatandika bulungi naye omuwala yagenda yekyanga yekkana nange sabitegera bulungi naye ng'omuwala yekyanga kati yankubidde nange amampeereza nimuweereza namuweerezaayo omutwalo kati we yagukutte ate simu ate njikuba agijjako. Kiki ekyagwawo nti obitandikira wakati? Nante ekyagwawo twatandika bulungi nga tweyagala bulungi n'atandika n'okujja ewaka ani? Omuwala ng'ajja wange nate alya ne Kampala. Bamuyitaani? Bamuyita Nakato. Kati najja ewange kati we yajja ewange n'agamba leka tukole ebintu kati ne tubikola kati we twabikola mulundi ogusooka nate nagenda okulaba ng'akantu ke nayambala kikalabako n'akagundi n'akaveera kako nga sikalabawo. Akaki ke wayambala? Kano bwe bambala buno bumpitawa. Buki? Buno bumpitawa tobumanyi buno bambala ng'ogenda mu kikolwa kiri. Kondomu? Nga sibulabawo bwonna. Nga ne ke wayambala tokalabako tekaliiko? Tekaliiko bonna yabutwala. Bannange ate nga yabutwala wa? Nange simanyi kubanga zama niwembeera wantu ndowooza ye yekkanka abamaze kuva ku macapa kati siina mirembe oba kiki. Kati ng'okaabira ki? Ntomanyi nomulowooza nnyo ate wenkuba essimu ng'agisalako. Kati gw'olowooza nti yakukola ki? Nange simanyi oba yandoga simanyi. Kakati bw'omulowoozaako ng'okola otya ng'ogendayo gy'ali oba? Omulowoozaako nantomanyi kati yaŋŋamba yagenda mu kyalo. Naye omulowoozaako nkuba essimu atagikwata. Buli okuba takwata. Namugamba kiki ekyatuukawo tayagala kwogera. Waliwo nekita ne wemukubira n'agikwata n'asirika. Yakuloga. Kati gwe kiki ekikulaga nti yakuloga? Kubanga ekinaga nti yanduka nze nkiraba kubanga ndaba siina mirembe sikola ki mulowooza nnyo abalala bonna sibalowooza kiva ku kyova. Gwe bakuyitaani? Tebampita Ddaani. Yali amanyi nga Ddaani ew'Ekamoca kubanga ne Kamoca gye nali nkolera. Okola mulimu ki? Nze mulimu gwange nali nkola mu Pooko. Wali okola ki? Nkola mu Pooko. Mu Kooko? Nali nsiika. Ng'osiika ki? Nsiika mbizzi. Wali osiika mbizzi ng'ogisiikira wa? Ekamoca. Ng'osiika yiyo oba olina mukamaawo? Nina mukama wange. Gw'ogirya? Ate ye? Manyi agirya. Kale. Kati Kale se. Nakato. 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 Bannange yazaala? Atalina mwana. Kale beerako. Nakato. 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 Ndaba yo kuja ko mwala wa kambe chekanko.
Nakato. Ati bateka mukitako ne kanfumita. Kale kagenda nno na muliso. Nakato. Hello? Ompulira. Okuwulira. Mbadde nkubuuza ndi oba Dani oba wamukola ki? Ani? Dani. Omusajja ali mu mbeera mbi akuba essimu yo omuggyako kyokka gwe mukazi we olina okujja omujjanjabe mulwadde. Ate nze mujjanjabe muyita ntya? Nze sina ye muyita Dani. Ate kakati nze yaŋŋambye nkukubire oli mukazi we ojja omujjanjabe. Siri mukazi we. Dani nze nasulako wuwe ekiro kimu. Okiwulira bulungi. Nalina ebizibu byange ne ŋŋendera wuwe era ne nsula nnyo ekiro kimu. Nasula nga neesinzeemu ng'alinga ng'omusota. Ekiro kimu kye nasula naye kitegeeza nti mba nafuuka mukazi we. Anti oli mukazi we jangu omujjanjabe. Mukwano nze siri mukazi we, nze nasulako naye ekiro kimu tekitegeeza nti mbeera mukazi we. Era nasula nga neesinzeemu ng'omusota. Yampa ekifu ky'embizzi kimu bwe. Yakola ki? Ate kyalina kibisibisi. Yampa ekifu ky'embizzi kyali kimu ate kyalina kibisibisi. Era kiba kitegeeza nti nfuuse mukazi we. Anti kyali kiki ekifu ky'embizzi? Nekitegeeza nti nafuuka mukazi we naye akasajja ke emizimu gy'embizzi giyinza n'obba gikalinnye. Yamanya mulimu gwakola. Enseno. Kali singa mugamba nti akola mu banka. Baida wabakyala. Kyosanze n'omusajja kyekyo kiba kiki. Ate bw'obanga owulira omukooye tokityoboola. Tiyalina kaki eyanvugiranga ku booda wagirina. Twala eri naye waliwo omuntu gw'olaba naye ng'akumazeeko emirimu. Oba tomuyina musuubire kakulya bintu bye. Ntolya bintu bye. Kati wuuyo kyalina kibisibisi era wakirya. Waliwo omuntu weesomba bwesombe bweweeteteggula. Wamma otesota ku ndobeso ya leero. Mwebale kuweereza abalungi mukulu mukunja ne mamina Katya Namooti nze Florence Kawala ne bannange oyo omusajja yeewummuzeeko omukazi gwe yabeerako naye olunaku lumu gwatijjirako omuyenna akyakayandoga ng'olwo bamulogako okyo yayogera bw'ati alinga talina namannyo mukama agenda anoonyeyo abakazi abalala omukyala amwesonyiwe bannange ate obusajja obwavu bulemerako. Anti era atuba obusajja obwavu bwe bubeera n'omugongo. Ne mukwano bulemerako kakongolako ng'ankwa. Mamina Katya mwebale kuweereza ne mukunja Namooti nze Grace Ematogga. Kati omukyalo yagenda jjanjaba ebbaawe kuba embizzi yagirya. Kyokka bannange tumiddeko maama wange abangi gwe bamanyi nga maama Nanjove Kawalira. Endobesa eno ngiweereza bonna abakuulako. Mwebale nnyo wamma egiweerezeeko buli ayagala ogwo walimu omuze gw'okukuulakuula ogwo. Mukunja Namooti ne Katya Osimusi mwasuze mutya. Mukunja nze kyendabye omuwala yalabika yalina kizibu kye nayagala ekireko ewa Dani ng'ayagalayo kasente naye ebyalavu si bye yali aliko ate ye Dani mukwano ye n'agugwamu nnyo era bambi ge maziga gaakola kigakaaba naye yakitebuti talina kyagenda mufunamu kirala tajja kumufuna ate kati bangera mumukuula kuba agambe bamusabayo omutwalo juzi n'agusindika essimu n'ajjako amwesonyiwe bwesonyi amaziga ajja gakaaba nnyo kasita n'alemerako nze Kayemba Daniel mwebale kuweereza. Mwebale nnyo Kayemba Daniel agambye nti tolemerako nnyo munnange abantu bakuuzi bali eyo bakuula. Munkunda Katya Namooti mwebale okuweereza butereevu nga mulina omuwuliza wammwe Sekane Masoli Musooto wano ku dduuka naye muuku wulira omukyalo oyo bw'ayogera banna yagenda omwagala nga tamanyi nti nno agenda kutema mbizi mbu yampa ekifi simanya mbu yampa ekifi ky'embizi nga kimu mbu ate nga kibisibisi bannaye abakazi baawe naye muuku beebeereremu kasita omusajja akitegedde nti si mukazi we naye bannaye aliwo bye bakola nga tebiriyo munkugamba kwaneko nkoonako taata wange Sennabulya ali wantula nenkoonako maama Nantonge
ne maama kake. Webale nnyo, webalire ddala. Njagala okubuuzaako ab'Ekaasa Ng'ombe, mugamba mutya mugyebaleko. Abasibusi mwebale kutuweereza Jamila Entebe. Oba n'ensi erimu ebinene. Tamaama yakuwa ekifi ky'embizi kimu n'asula ng'akwezinzeemu nga musota. Bannange era naawe oli wa layisi munnaye gwe n'ogendera ku kifi kimu eky'embizi n'osula kiro kiramba nga bakulambuza amasaza. Nakato naawe nemukunju obubuza ebibuuzo bana obuuziza omusajja nempulira nga bambi n'ennaku enkwata osiika kiki eki bannange tumiddeko kapiteeni Nsimbi Meya Tubye Luweero kansala Sekula Majanja mama Halat Kujoyina Entebe Mayisenga mami ni mulongo kansala Tubye Nakaseta mwami Elia Lwe kansala Tubye Enakazi Mijinje Jaja Diva atulunga ekyalaani ebusisi tekyamabe yakusavio ne mami Viani Munkonge. Webale nnyo oyo bamuyita Jamila okuva Entebe. Ye mboli wa layisi nedda ssebo si wa layisi gwe kyotasobola kulya ye akikola ki ekifenka Nja Amoti Nakachomwe pale kuweereza bannange abakazi baganya ebintu by'ebbeeyi omusajja ekyo kifi kyeyalina munnange kyeyalina kati animadde emotoka gyatalina bana abakazi daffe tusiimengako. Yes, wa respect ekintu kya muno kyosaze oba akuzazise ku kitanda kya kibo. Mubeereko fair. Kya kibo. Ekyo gene family bamufunira ekitanda ekitegeerekeka. Ayo nga Katonda mwasula mutya wasemuse. Baagala nnyo n'omumbeja Rita Susanna ebunamwaya. Mwebala tuweereza kati kembuuza abaami buli mumanyi mwaba tumalira ebizibu byamu kati nammwe mulaba ffe tujja nga tuzze kwetaasa so siraavu mutusaasireko tujja nga tuzze kwetaasa kizibu ate ffe abasinga obungi ate mwe kibaluma nekisinga naffe so munnaye musajja twagume yesokinge wabula n'ekirala muleka abakyala okulya ebintu abannammwe nga temubaagala lwaki oba okirya nze kyoba olaba sirya ebintu by'abakopi kati abakopi n'abatuufu oba yawulamu otya ekifi kimu n'okirangirako n'okyogerako ebigambo 105 anaabeera ng'oli eyawukana n'omukazi n'asaba obuleega n'obupale wulira obukopi obukopikopi